Leero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa January omwaka 2021. Ennaku ezakayitawo nga tumaze okulonda gw'osobola okuzeebalira eyo. Eggwanga Uganda lyalonze bulungi naye nga tetunadda mu kalulu nga bwe katambudde n'embeera eggwanga Uganda gye lirimu. Njagala okubategeeza nti olunaku olwaleero mu butongole abayizi abali mu bibiina ebisembayo antegeeza ba candidates batandise okuripotinga ku masomero gaabwe bagende mu lusoma luno lwe bagenda okukoleramu ebibuuzo ebyakamalirizo. Kibadde kyaludde okubeerawo mu ggwanga Uganda ng'abayizi oba oliawo bagenda maaso n'okukola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo mu mwaka omulala. Jjukira nti balina kukola wakati w'omwezi gwa October, omwezi gwa November n'omwezi gwa December. Naye olw'embeera eya COVID-19 tebakisobodde era olwaleero batandise okuddayo ku masomero gaabwe beetegekere olusoma olusembayo era mwe bagenda okukolera ebibuuzo byabwe. Amasomero agasinga we tuyitidde abayizi emiryango gibadde giguddwawo, naye ate nga bazadde abamu oba oliawo bagamba nti katulinde wiiki eno eyitewo tubazeeyo wiiki ejja. Kino kivudde ku byobufuzi bikyagenda maaso mu ggwanga Uganda. Wano wondabira essaawa zino omulabi wange owa Soul TV ndi mwemu ku ofiisi ez'abakulembeze abasobodde okuyitamu okulabika nti bagenda kukiikirira abantu baabwe mu paalamenti y'eggwanga enkulu, era nga zino ze ofiisi oba oliawo balonzi n'abantu mu bitundu ebyenjawulo mwe bagenda okusanganga abantu baabwe. Emu ku mbeera eyaleetedde ababadde mu bifo ebyenjawulo obuzibu kwe kuba nti abamu baali tebalina zi ofiises mwe basinkanira abantu baabwe n'okutwala n'embeera eyo nga tebalina oba oliawo oyinza gamba nti gundi musanga wano gundi musanga wano. Eggwanga Uganda lyalonze bulungi era ku mulundi ogusoose mu ggwanga Uganda yasobodde okumalako akalulu nga tewali mbeera gy'oyinza gamba nti omuntu akasusa ejjinja, omuntu ayokeza ekipiira. Obumulumulu obwabaddemu obwo tebwewalika kubanga poliisi yategeezezza ku bantu be yakwata 58 ku olunaku olw'okulonda, naye ate nga bano era wakati mu bakwata ebyabakwasa byali byekuusa ku bululu oba ku kulonda ne si kukola fujjo. Buli we tuyitidde olunaku olwaleero mu Kampala, Wakiso, Mpigi, Mukono n'ebitundu by'eggwanga ebirala we tutuukidde ku ssaawa zino 5 nga ekibuga kikakkamu. Bw'otuuka ku nguudo z'ekibuga ez'enjawulo abantu batandise okukola emirimu gyabwe, motoka zikomyewo zitambula bulungi. Ekibuga wali wakati we tuva mu downtown olwaleero atusanze nga n'abasuubuzi amaduuka batandise okugaggulawo. Gavumenti yawaayo ennaku 2 zaali za kuwummula, olunaku olwokuna n'olwokutaano, ate ne twesanganga olunaku olw'omukaaga lwatusanga era mu modu y'emu n'olwa Sande. Nnaku 4 nga bannayuganda basinga ate bali ku mirimu gyabwe. Olwaleero bagambye nti katugende tukole. Kikyali kituuza kubanga ennaku z'omwezi 2 waliwo abagenda okulondebwa, ng'ennaku z'omwezi 25 waliwo abajja okulondebwa, era nakitegeddeko nti n'ennaku z'omwezi 3 abasembayo bagenda kubanga balondebwa nga tuyingidde omwezi ogwa February. Ebibuuzo bingi bannayuganda bye balina, essanyu lingi bannayuganda lye balina, naye nga ekisinga obukulu omutendera ogusooka gwawedde. Olunaku olwayo tugenda kubanga tulaga omutendera ogwokubiri ogw'okulonda nga bano abagenda okulabika nti balonda beba special interest groups, naye nga mu special interest groups olwaleero tulinamu abalina obulemu ku mibiri gyabwe n'abalinga abo bagenda kubanga balondera wali ekibuli ku Kibuli Secondary School olunaku olwaleero. We tujjidde ku mpewo nga munaffe Segirinya Grace ne Elias Sajjabbi abaliyo batugamba nti okulonda kutandise essaawa ezo. Bano bagenda kwegatta ku bangi abalondeddwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakole paalamenti ya Uganda gye tusuubira nti ku mulundi guno eyinza okuva mu bantu mu babaka ababadde mu 5 negenda kumpi mu babaka abali eyo mu 6 kubanga bangi abakyalonda. Abavubuka, abalema oba abaliko obulemu katugambe bwe tutyo bajja kwegattibwako abava mu magye oba oliawo ne special interest groups endala paalamenti eggumire. Yoweri Kaguta Museveni yalondeddwa okubeera president ow'eggwanga Uganda mu kalulu akabaddewo ku lunaku olwokuna ne kalangirirwa ku lunaku olw'omukaaga. Naye nga mu kulondebwa ate bannayuganda bamuweereza abantu ab'enjawulo abagenda okukola naye mu paalamenti ya Uganda, era ng'olwaleero mugenda kunzikiriza
ku lw'ensonga eyo n'ekyabaddewo njagadde mu Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero nsampulingeyo omu yekka gwe ndabye nti oba oliawo abadde mu bantu mu mbeera etali emu era nga abantu beetaaga okumanya. Unveiled Experience gye tulimu ebatuusibwa ku bannaffe abamukama nayamba. Mukama nayamba kibeera kyakunywa kigula siringi 10 okukanze. Nkugamba bugambe nti genda buli woowulira oba buli woosanze nga batunda ebyokunywa. Gwe bagambye saagala kirala njagala mukama nayamba. Kabeera kacupa kamirozi 3 kagula siringi 10 okka. Mukama nayamba bw'anaaba akuyambye nga koledde kikyo oyagala okukolera genda weeyongere. Oyinza n'okugula mu cartons n'otereka ewaka n'abewaka ne banywako. Unveiled Experience gye tuli mu ssaawa zino esoose nga bamaze okulangirira President w'eggwanga Uganda addako Yoweri Kaguta Museveni, era esoose nga tufunye ate ababaka abalala ba palamenti endala ey'omulundi guno eddako. Tugenda kubanga tukutambuza naye nga we tukutambuza wewa tusazeewo tubeere mu Lubaga South. Tetusobola kuva mu Lubaga kubanga ye waffe mwe tukolera, era nga ku mulundi guno tuli mu ofiisi era mu kifo eky'omukulu Aloysius Mukasa yawangudde eky'obubaka obwa Lubaga South mu kifo ekibaddemu okulya n'okuluma folk. Lwaki njogera bwe ntyo? Abantu abasukka mu 10 beesimbyewo mu kifo kimu naye gye byaggweredde ng'awangudde banne abalala bwe beesimbyewo. Ki ekyamusobozesezza? Biki byagenda okukolera abantu? N'ebiringa ebyo mu Unveiled yalwaleero ey'enjawulo oba eri special gwe tugenda okulayika nti twogera naye essaawa namba. Aloysius Mukasa nsanyusa nkusisinkana mu biti nga 3. Ekisooka nga munnamawulire owa Salt TV era akola programu eno. Nkusisinkana nga munnauganda ate ekisembayo nkusisinkana nga obiwo bwe twali awamu mu Lubiri Secondary School mu mwaka ogwo nga kumpi tuli mu kirasi kumpi yemu. Sooka obuuze kuba tulaba abatuuliza n'abatulaba nsookera ddala okubabuuzaako ate n'okusaasira abayise mu buzibu bwonna abali mu mabanja nga gaganye okusasulwa, abafiiriddwako abantu baabwe, abali mu kweraliikirira, abali mu kulumizibwa, abali ku bitanda. Nembazaamu essuubi ne mbategeeza nti eyo kyakaseera buseera n'embeera tugenda kugivuunuka ate tudde mu mbeera ennungi eyeegombesa. Nali ku Lubiri Secondary School nga ndi mu olevo ng'oli mu elevo. Kitegeeza onsingako katono. Abalabiise okubabuuzeeko omulundi ogwokubiri obeebaze kye bakoledde. Abalonzi bonna gye muli mikwano gyange ba obbi bange kugamba mwenna yonna gye musinzidde mbeebaliza ddala olumubiri gwonna gwe mwayiyeewo, obudde bwe mwefiiriza ate n'okukuuma akalulu omulimu ogwo gwe mwakoze ogw'ettendo. Tubajjukira ffe batusibira waka nga tokkirizibwa yadde okufuluma enju wabula ng'ebyonna obirekedde balonzi, obirekedde mikwano gyo ne bakuuma akalulu ne bakalangirira. Mikwano gyange mwakoze kyattendo nnyo. Okwo okusalawo kwe mwakoze kwe kutuufu teri kwejjusa. Nange kennyini mbasuubiza okukola n'omutima gumu kulaba nga kirowoozo kyammwe n'ekiteeso kyammwe kituukirira. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Aloysius Mukasa tuli mu ofiisi yo osobola otukkiriza oba osobola okunzikiriza ne tugenda ne tutuulako. Olunaku olwaleero tugende nga tunyumye abayizi ab'ekibiina ekisembayo mu bibiina ebisembayo ba candidates batandise olusoma lwabwe olabika nti lusembayo. Oli muzadde olina amasomero ki bubaka ki oba ntanda ki giwandibadde abaana nga tunagenda nnyo mu nsonga eziri mu nsi Uganda? Okusookera ddala abazadde n'abayizi bonna abali abenyigidde mu kusoma, kirungi nnyo okusooka okuteekateeka obwongo era nga omukisa gwonna gujjira oyo yeetegese. Ne bwe kiba nti oli agambye kulonda ssente mu kkubo yaba ali ku luguudo olwo, so singa oba tewatambulidde ku luguudo olwo osanga tewandikoze eki, tewandizirabye. So buli lwoteekateeka obwongo kikuyamba ate okuzuula n'okubeera nti kugamba oteekawo ekkubo mu ngeri ki gy'oyinza okubeera nga otereeza ebiseera bye eby'omu maaso. Omuntu asomye kugamba abaako ak'enjawulo kugamba obwongo bwe ngeri n'oyo abatakoze eki, abatasomye. So mbagamba okusoma tekulimba. Buli mwana yenna ali mu by'okusoma. Mbadde nkusaba ebirala byonna obyerekereza ne weenyigira mu kulaba nga oteekateeka obwongo bw'ate n'endowoozayo okubeera nga eggwanga likula n'abo abasomye. Kibula ensi ezisinza okukula mwe musinza okubeera abakoze eki, abasomye. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Unveiled Experience na Aloysius Mukasa gwe tuli naye
olunaku olwaleero. Wano we tuli kyekitebe wabadde afumbira buli kimu okulayika nti asaasaanira Lubaga South ne Kampala okutwaliza wamu. Bantu bangi bakulabye mu Lubaga South, oyinza okuba nga gwe obadde osinga publicity, oyinza okuba nga gwe obadde tozikiza muliro, ebipande byo nga buli lwe kisiimuuka oyongerako ebipande, kumpi nga ne mu toilet z'abantu otaddemu ebipande byo, naye nga tetonnatuuka awo. Aloysius Mukasa yaani? Mukasa Aloysius Tarleton Gold gemanyina amannya ana. Tarleton Gold zaabu. Manyi mukadde wange yaŋŋamba nti bwe yanzaala yandabamu ekyomuwendo kyobulabanga yannyongerezaako amannya ago okulaga ensi nti yanzaala nga ndi kyamuwendo gyali. Nzaalibwa omukyala Nayiga Aneti era nga maama wange asola mu Tundwe waggulu ku lusozi ku masannyalaze, nenzaalibwa omwami Kalyango Aloysius nga nze ndi muzirango ne taata wange yeddirango ne maama wange yeddirangabi. Twazaalibwa abaana 9 era nga Mukasa Aloysius okusoma kwange nasale yange nagisomera waliwo essomero awo ku ssaawa ya Queen, so kati ndowooza baasebawo ekibaati awo. Naye nga yo primary nagisomera ku Queen of Peace e Lubaga maaso g'eddwaliro. Awo ate we nava ne ngenda ekyengera P6 essomero baaliyitanga Kazinda Memorial School, lwakuba ate kati baaligula erinnya lyakyuka naye nga nasomerayo kyengera. Kati we maliriza primary yange ne ngenda e Lubiri Secondary School. Lubiri Secondary School liri Wakaliga ku luguudo mu Lubaga. Baliraano abaffe. Ekiteevu. Gye nasomera okuva senior 1 paka senior 4. Era nga biseera bya Ssemugoma kuba yali omukulu w'essomero. Ssemugoma awo twali nga nze muntu eyasimbanga layini. Naye olw'ensonga nti sente ze bampanga ate eza transport naziryangamu breakfast. Kati nga bwetuuka ku lanchi nze mu mesi okyusa ajjidde mu sweta ku mulundi ogusooka, okyuka n'oddayo ne sweta ng'okoze eki ng'ogijjeko. Kawunga yadde kalinga kalebera ne kalinga kayidde. Nze muntu yalinga omukubi wa ddabo. Ebiseera ebyo mbijjukiranga awo era nga yali afumbanga emmere twamuyitanga Swazi. Eryagwangayo Swazi nega yalinga musajja mutono Swazi. Kati awo olwamaliriza senior 4 nengenda Maryland High School, nengenda St. Mary's Kitende gye nasomera senior 5 gyera nenesimbawo ng'omukulu w'abayizi head prefect. Ekifo ekyo nenkirya nenvaayo ate senior 6 nengenda Maryland High School Ekigungu emabega g'ekisaawe ky'ennyonyi nkirabawo nga ku nnyanja awo yaba 7th day yaba 7th day. Gye namaliriza senior 6 nga bakugobye oba nakyusa nga bonaagamba manyi mu myaka gyaffe egyo oyinza okugamba baliri gye naafunire oba kino kyenjagala n'okola ki n'okyusa n'ogenda eyo. Kati bwe nava e Maryland ne ngenda ku Ndejje University ku Balintuma Road. Kati eyo gye nzize nga nsoma bwe nkola mu kuwatanya okw'amaanyi. Ku Ndejje osoma ki? Ku Ndejje nensoma ebya kuguka mu business, mpala ebitabo ate n'okuddukanya business. Bwentyo. Kusoma kwo ne mu buto bwo tulina muzannyo gwonna gwe wakola okuggyako okubeera mu by'obukulembeze walinga okyali ku Kitende? Senjigirako ku bya mizannyo kuba jjukira nti neegombanga nnyo, nze mu buto bwange neegombanga nnyo okuyiiyaawo ebintu ebigatta abantu, kale neegombanga nnyo ebintu by'obukulembeze oba okubaako ekifo kyonna kyembeeramu, naye ng'abantu nga nze kiddukiro kyabwe mu kubeera nga wabeerawo obuzibu nsobola okukola ki nga nsobola okubeera nga ntuukiriza ekyo. Era nga nze muntu eyali agamba nti naye bwe mba nga mpeereddwa ekifo ky'obukulembeze ensonga y'okuyamba abantu enneme etya, kyoba okuviira ddala wansi nze nzize nga nvuganya ku bifo by'obukulembeze nga nesimbawo. Kyova olaba nti negundi Ekitende nagendayo okutandika okusoma nga batandika dda, naye ate weewunya nti bano abatandika dda okuba kampeyini
bwe natandika okuyanka nti nvuganya nga nyanja esonga zange mu bayizi ate n'olaba nti abayizi basiima nze mu mbeera eyali ekola ki mu kuvuganya okw'amaanyi okwaliwo. So mbeebaza ddala abayizi mu biseera ebyo abanteekamu obwesige n'okulaba nga nti ddala nafuuka eddoboozi lyabwe ate nenkolera ddala bulungi niwanna era bwe nzizenga ndi gisebo kyova olaba nti nzizenga ntambula mu constituency nga nzuula abantu ebintu byememulugunyamuko bingi nga mbutuufu weebuuza abakulembeze ku kiseera kino baliriddawo abantu bawanjaga bali mu kukaaba bali mu kwebuuza ebibuuzo naye nga ate answers nki ntono naye nga ebyemizannyo byose abyenyigiramu nnyo. Banga lyonna oli mu kibuga oli stable wali obaddeko mu kyalo? Mu primary 7 oba ekibiina kyange ekyomusanvu twawumulirako ejjanya yewali ebijja byaffe era gye banzaala eyo kugamba gyoyinza okugamba ewammwe gye bakuziika. Ejjanya eyo twamalayo ebbanga lya myezi 4 egyo oyinza okugamba nti mu kyalo gye twagenda ate ne mutundu ewa jjajja nga azaala taata biseera bikyalinga kyalo mutundu eno Kirinnya Bigo. So kyova olaba nti ebintu ebisinga tosobola kunimba ku kiyitibwa kyalo. Omusayi gwerondoola kubanga kati bw'oŋŋamba nti obuvo obwo buli jjanya jjanya tekiri wali Mpigi? Kiri Mpigi nga wakati wa Katende Lungala awo. Kituufu. Kati oli weeka? Kituufu. Nze banzaala Lungala kubyangu. Sanyisa okulaba. Essomero lyerimu? Essomero lyerimu. Obuvo bwe bumu? Kituufu. Ndi musiimu nnyo okulabika nti nkusinkanye oba oli awakali bakendo batandika kalabira ku mukonda akako. Mirimu ki gy'okozeeko? Abantu beetaaga okumanya ku mirimu gy'okozeeko kubanga abamu bagamba Aloysius Mukasa yewa gundi Aloysius Mukasa yewa bino Aloysius Mukasa yewa kave ekituufu kyeki okiraba abantu baagala okumanya kubanga tewali nnyo mu byabufuzi from nowhere nojja ate wagira mu maanyi olinganga akalulu bwe kabadde katandikidde mu 6 mu Kabala ntegeeza percentage oyingira ddi ebyobufuzi obiyingirirawa ku level ki era ki ekyakuwaliriza okulayika nti ate omubazi w'ebitabo akola na biri byenjagala okakase ate ojja ku nsiika eno eya lebulebu ne wenju bwe bagiyita eya politics. Okusookera ddala kantwala omukisa guno okwebaza omusumba Bugingo olw'okumpa omukisa guno eno nze nga Mukasa Aloysius okubaakoko ebiteeso okubaakoko ebibuuzo by'abaana Lubaga South ate ebyempeereza eri bannayuganda n'okwebaza Salt TV olw'obuweereza obulungi mubadde balambulukufu nnyo mubadde beerufu abatali basosoze ate okubeera nga amawulire gammwe kwegamba gabeeranga bwe gazze bwe gakola ki kwegamba tegakwatibwamu mwebale nnyo okutuwa omukisa ogwo era nsaba omusumba Bugingo agende mu maaso n'empeereza ennungi bwetyo eri bannayuganda. Tetukujuzizza ebbanga lyonna ekyo kituufu ne mwogerako ate live kituufu. Emirimu gye nze nkakalabizaamuko nsookera okutegeeza bannayuganda nga nakamala senior 6 neegombanga nnyo okukwatagana n'abazungu b'okufuna emikwano gy'abazungu. Kye nasookera ddala nakozesa omukisa ogwa internet eyaliwo ebiseera ebyo. Jjukira nti gano amasimu ga luseerezo ge tulina gano amasimu ga kajjabuzi biseera bino n'ebiseera byewalingawo gye bayitanga internet cafe. Internet cafe mwe muli computers ennyingi n'osasula ddakiika butikiti n'oba nti otuula ku kompyuta n'okola ekyo ky'osaanidde okukola ki okukola. Kitegeeza nti abantu abasinga tebamanyi mugaso gwa kompyuta ebiseera ebyo n'oba ne internet. Kati nalaba engeri ki gye nnyinza okufunamu ssente. Omutwe gwange gwefumbanga nga buli wentuula ngamba nfunye ntya ssente okwongera okubeera ow'omugaso eri abo banninaanye ate n'ekitundu mwenkola ki mwensoloba ne mwenva ne baganda bange okusobola okubabbulula ate n'abantu abo okusobola okubazibula amaaso. Nagamba olaba otya singa mba nfunye endagiriro z'abazungu naye mbanga endagiriro ezo nziguza bannayuganda oba nenkwatagana nabo biseera bye twabayitanga ba penny pause oba twabayitanga ba penny friends. Kati nakola nengenda ku mutimbagano nga nfuna addresses ezo baziyita endagiriro entuufu eziriyo kati nga nkwasaganya Munnayuganda n'abazungu abo kati nga mulimu gwe nga Munnayuganda
okwekabalira nze kyemba nkuwadde nkumbi naye weerimire weesigulire okulaba nga ekimera kikola ki kati nga nkugamba totandikirawo kusaba muzungu ki sente neggulawo enkolagana ey'omukwano n'omuzungu oyo so yenkola gye natandikamu okutunda endagiriro ezo era abantu bangi baaganyulwa abaana abasinga bafunamu abazungu ababayamba abaweerera school fees ate n'abo abalina zi projects ez'enjawulo abazungu babateerangamu akasente contact ozitunda mmeka? Contact ezo nazitundanga omutwalo gumu n'ekitundu omutwalo gumu n'ekitundu naye nga nze nsasulira busasulizi budde bwentudde ku kompyuta ne baprinting empapula nga 10 bwe zityo ne mbamu n'endagiriro ezo kati ne mbayita oli yenna eyandiyagadde okubeera nga akwasaganyizibwa n'abazungu baneeno eyandiyagadde okufuna emikwano gy'abazungu eri oyo yagala okufuna oba nga bwomanyi bano abanoonya oba kufuna omukyala bikiwa ebiki ebyo nga bajja nga mbakwasaganya n'abazungu. Olokoze company? Oni office sina company okera bukezi napangisa room nembeera nga mpita abantu nga bajja ne bampagira Kampala waneeno bwentyo bwentandika buli kintu kibaako n'entandikwa ng'okeera ku makya kugenda ku mu internet cafe n'onoonya addresses z'abazungu kati nga kyenkola ntimba ebipande nga mbiteekako eri gwe yandiyagadde okufuna omukwano gw'omuzungu eri gwe yandiyagadde okufuna sponsor oba pen friend nga wano wansi nga nteekawo ki enamba y'essimu ebya white ku bisenge by'abantu ne ku miti gy'amasimu bwentyo bwe natandika bebamwe nga mbiteekayo kiro mu biseera ebyo twalowoozanga ababitimba baffere nze yatimbanga ebipande ebyo n'okukumba omusimbi era nga nfumba obuugi bwange obw'amawogo ne mbuteeka mu kadomola kalita 10 ne brushes ne zisiiga langi nga bwenkozaamu bwensiiga bwentekawo ekipande bwenkozaamu bwensiigawo bwenti bwentekawo ekipande bwentyo kati nga ku makya ng'abantu nga bakuba amasimu nga bajja nabirabanga nnyo bwe twasomerawo secondary university awo nga bingi nnyo ebipande nze yabitimba abantu bakubanga amasimu ne bajja ze natya munange nalowoozanga nti ababitimba babifere tosobola kufuna gundi ate n'ekirala ng'oggyeko ku ebyo era nakizuulanga omanyize buli mbeera nagezangako okwagala okugijjamu omugaso kati nawuliranga ku marediyo edda ebyo walingawo rediyo emu kati nga kuliko programu z'abanoonya programu z'abanoonya ng'oli akuba n'agamba ndi musajja naye noonya omubeezi nawaye namba ye y'essimu kati ng'enkeera omutesitesi wa programu amubuuza jo wayisizaamu eddoboozi lyo ng'onoonya omubeezi wafunye n'akugamba nafunye amasimu nga15 nafunye amasimu oba nga ebisimu 4 naye mu kiseera kinene omukyabuliddwawo ki omutuufu gwe nnyinza okukola ki okugamba nti ono gwe njagala okgenda naye oba okubeera nti nfumbirwa kati nze bwe nagamba oli omuntu omu afunye essimu 4 essimu 7 watya nze nga Mukasa Aloysius nga nanze nenteekawo ofiisi neŋŋamba nti onoonya mubeezi oli mukyala oli mwami omuntu ng'ate nga twagala enkola ey'ekyama oli gy'ayinza okubeera nga yeesiga awatali kwasanguza mannya ge ku mpewo kati neŋŋamba kanteekewo ofiisi nze nga nanga neŋŋamba eri gwe anoonya omubeezi kuba ku nnamba ezisimu nga saawuddeewo oba oli mukyala oba oli mwami okumanya byonyumya abalabi ba Salt TV tuli mu Unveiled Experience mujja kunsonyiwa kubanga Aloysius Mukasa byanyumya ebimumbi wako obujulizi waliwo rediyo emu actually nze eyange sijja gikweka mu biseera ebyo ffe tetwaliwa aba Salt ne bagiyitira ekyaliwo Capital FM Capital FM kwalingako DJ Ronnie kati mugenzi yalina weeyo waffe empigi DJ Ronnie oyo programu yeeyo yali njirabidde baali bagiyita ng'alinamu akanyomero ako abalabi baffe mu nsonyiwe omanyi okuba nga osobeddwa mu nsi mu bulamu ng'olowooza nti naawe maybe ku myaka egyo gye buvubuka nange kati eno Unveiled Experience yange kubanga ngenda kwegatta ku Aloysius byanyumya nkuba essimu bwe nakuba essimu waliwo omuwala agambye ayagala aba abalenzi bayaaye kati ayagala omutuufu bwe nawulira omuwala oyo ng'akuba essimu Allen
nendowooza nti ya nga bwayagala omutuufu nange noonya mutuufu manyi waliwo time wetuuka nga bikubobonze bakutawa emitima gimenyese onagumenye oli agukoze eki nga n'ogwange gulimu enkenyera nkubira DJ Ron esimu yali mukwano gwange personal friend kubanga mbiseera ebyo nakolanga mu mpapula z'amawulire nga betukolako DJ Ron nga mugamba nsiimye enkeera nga ngata Robert Allen talk to Robert tutandikira ku radio anoonya n'anoonyezebwa naye nkubuulireyo ekyama kimu oba nakikubuulira ng'omaliriza nsisinkana Areni namusisinkana twayogera ne twewanyisiganya amasimu ne tugenda ku Garden City mu biseera ebyo kumpi buli class we yali ngeyagala okugenda mu biseera ebyo tugenda ku Garden City nsisinkana omuntu manyi waliwo amadaala agatambula gati goge gatambuza abantu nzira waggulu erinywedde katunda akange obutunda bwali bwa bbeeyi mu biseera ebyo bannakagula na kanaana ngamba kwaje yangamba okumusinkana Unveiled Experience yange mu biseera ebyo yogerako kati ebyo gye byatandikira bwe nadda waggulu eri ku rooftop waggulu ninde Allen gwe njagala okukola ki first date tutandika okwekubira amasimu Mukasa omuntu yakwata essimu bwe nali mulengera nembalamu ssente ze nnina mu nsawo nendaba ne bwafaanana namuyitako nga twogera naye nga tamanyi nti ayogera nange nempeta bwe nti paka nansana nengamba amasimu gannimba ago kati awe tujja okutandika ng'endabika ye n'eddoboozi bibiri byawukana nkitegeera otandika okukola tugende maaso n'eddoboozi akati mu kaseera ako ne babeera nga abantu bajja ab'enjawulo omukyala ajja ayinza okuba nga musomesa oba n'abaami ne bajja mu mirimu egy'enjawulo kati nze omulimu ogwange gwali gwa kukwasaganya bisaanizo oli ayinza okuba yagamba yagala mukyala muwanvu ate ngeri yo n'omukyala yagamba yagala musajja mumpi olw'ensonga ze zitajja kubeera nga nkola ki nga mubuuza ku lwaki kati nze nga fayiro omulimu gwange ekiro kukebera abazze emisana ga leero aluwa eyagambye nti ayagala muganda era ng'ono agamba ayagala musoga kati abo ngamba kwasaganya nejjukira baba bansasudde dde emitwalo 7 omukyala musasuza n'omwami musasuza awo mujja emitwalo 10 n'egi anoonya n'anoonyezebwa buli omu aba anoonyezebwa omukyala aba ali mu mbeera ya bwetaavu yeetaaga mwami ate n'omwami naye abeera mu mbeera ya bwetaavu aba ayagala mukyala so kati awo abasinga balowooza nti okutandika bizinensi olina kusuubula eriyo bizinensi nga zo zennyini totaddemu yadde 10 n'eki ne natimbanga bipande nga anoonya omubeezi bigambo 2 byokka nenga sitaddeko nti oba mwami oba mukyala kati bo ne bakuba ensinkano ebeera ofiisi kati buli omu n'asasula sente nemuwa risiiti n'ajjuza foomu n'agenda kati mbakubira amasimu nenkola ki nembakwasaganya naye ngaebisigadde mbagamba buvunaanyizibwa bwammwe engeri gye muli abantu abakulu okusookera ddala okwekebeza nga temunnabaawo kintu kyonna kyemukola ki kyemukola abantu nga bajja era nafuna sente nnyingi yes nafunanga sente nnyingi era nze tebakulimbanga mbu natandika mu kusuubula timanyi nkoze biki sitandikirangako mu busuubuzi zezo bizinesi zenagamba from zero nga bwongo bwange abantu abala kye batalaba bazibibwa simanya nti emirimu gibuze biki bibuze naye nze emirimu natondangawo mitonde kwange mu mbeera gy'olaba komanyi buli mbeera ogisoma n'ogamba nembeera nsobola ntya okubeera nga ngifunamu ekikumi ate baabala kye batakola ki kye batalaba abantu bakolera ddala amaka mu ebyo oba era abantu bandeeteranga ebifaananyi by'embaga abantu bandeeteranga ebifaananyi by'embaga olinandaga kututuno twakoze embaga tukwebaza tugamba nga oli bakuleetera ebirabo ngo bagamba nze mwansasula ebisigadde saagala kukola ki saagala kugamba nti ate tutambulira ddala olugendo bwe lutyo naye katono nnyo kubanga simanyi oba okyabirimu bizinensi ejja kugwa bizinensi eyo omanyi nze muntu akola business ekiseera nembala nti kati eno ekoze eki eno eweddemu kati nembuukira endala era sinze muntu ateeka amagi mu kiseera ekimu nkola business eno nenkola business bweti nenkola ne business bweti oyo gwe bayita Mukasa Aloysius era kyenkubiriza omulabi yenna ali eyo nti ne bw'oba ng'otunda ngoye baako ka business ak'enjawulo k'okola ng'otunda ngatto
era bw'oba otunda ngatto baako ne ka bizinesi akalala kookola ng'otunda ngoye z'abaana bwe batagula ngatto z'abakulu ewandegera bagenda kugula ngoye z'abaana bwe batagula ngoye z'abaana eri bagenda kugula engoye z'abakyala ojja kulaba nga okugamba nga buli saa tokola ki tokola loss eno bizinesi erabirira eri ate kyonna bwe kijja nga zonna zikoze genda okulaba nga oyitimuka nga ssente okola ki ng'oweza nga bakuyita dooni nga bakuyita kati otandise bizinesi waliwo katono k'otaŋŋambye bantu ki abajjangayo kubanga kati yo yaggalwawo ne bwe tukyogerako bantu ki abajjanga bakika ki wafunangayo badokita balooya baki oba bano abantu ba bulijjo abavubuka abaki omusookera ddala okwebuuza ekibuuzo kino lwaki mu bakyala abasinganga okujja bambi abasomesa balinga bangi abasomesa tebali exposed tebafuna biseera byakubeera nti akugamba batambula mu bifo bokukwatagana n'ebitonde ebyami abasomesa abakyala bajjanga bangi era mbadde ntegeeza abaami abali eyo abanoonya bambi temutya abasomesa abo engeri gye babeera mu kumakinga ebibuuzo engeri gye babeera mu kukola zi marking schemes n'okuyiiya enkya bye banaasomesa abayizi bambi ndowooza ebiseera bikola ki bibabula ate abaami ne babatya ne balowooza nti oba bo kugamba nti bakwatagana dda naye abasomesa abo mbadde nsaba bambi wabeerewo enteekateeka ebeerawo ey'enjawulo okuba nabo babawamukko mu kaseera ne batambulako mu bifo eby'enjawulo kuba bangi emyaka gigenderera ne babanga tebafunye babeezi abasomesa nafunanga bangi nafunangamu ba doctors ba accountants na ababazi kugamba buli bantu bona boyinza okugamba nti bali mirimu egy'enjawulo kimanyi mwanyumyangamuko nga tebabakwana bukwanyi nkyewuunya enewe omuntu ajja n'akugamba nti sizze wano eno nti mbuliddwa si kyekindeese sizze wano eno nti sobola kufuna musajja naye njagala omusajja ng'ali ku mulamwa gwa mukwano ogw'olubeerera kukola bufumbo abasajja mbalaba naye nkooye nga oba ayinza kugamba abakebezi nga yakugamba njagala omuntu nga omulamwa gwe ndiko ku ssaawa eno nga naye gwakola ki nga gwaliko nga kyakugamba n'omwami naye nyini nakugamba ekyo oba nakugamba nti emyaka gyenjagala sinagikola ki sinagifuna njagala omukyala wakati w'emyaka 3 n'emyaka 45 ng'oyo ekyagwa naye nga bano abamyaka 20 abalaba naye nga bali banoonya abe age bracket gyayagala nga tanagifuna n'omukyala naye nyini nakugamba tisaagala bavubuka njagala omwami okuva ku myaka 5 paka ku myaka 65 nga yeye gyasuubira nti oyo omuntu ddala abeera akooyo okuzongazonga eyo kyobulaba nti buli muntu yalina ebisaanizo bye ng'ebisaanizo bye tugatta ngerewo akugamba ebisaanizo biba tebikwataganye totawanoyo kumuwa namba yange ya ssimu n'okukumba omusimbi nemba nti nafunangamu ensimbi ate ezansobozesa ate okubuukira bizinensi endala era n'omuntu yenna ali eyo omuvubuka ng'omaze senior 6 omuvubuka ng'omaze university nkugamba yadde tandikirawo ate oleme kulinda mulimu guli eri gwe wasomerera osobola okutandika obulamu noba nti ate guli gukusanga olwedi watambula dda olugendo kikuyambako kubeera nti kuzibula bwongo tugenda ku ssomero sindi bye tugenza okusomerera bye tugenda okukola ki okukola naye bikuyambako okugamba okubeera nti ozibula amaaso mu mbeera eyo ebezze opportunity ekusanga olwedde gwe nga weteekateeka dda yesebo idea gyofuna mu kutunda contacts z'abazungu ekuleetera okufuna idea ku kugatta abaagala omukwano idea yo baagala omukwano ekutwala ku ki idea kakati abwe nva ku ekyo nemba nti natandika netegerezanga nyo nze muntu yakeberanga obulango mu mpapula z'amawulire nentuulawo neŋŋamba kintu ki kyennyinza okulanga oli naalaba akalango nga ne bw'aba abadde akutte school fees oba sente zonna ngoba akutte sente agenda kugula mmotoka naawuguka n'agamba nti akansooka enkole ku kineeno nga ne bw'aba abadde agenda kugula poloti n'agamba nedda akalango kaneeno kansooka eŋŋonjole kino
nga ngula nze muntu agula empapula z'amawulire nga nkebera mu Bulango kati nzuula omuntu alanga bizinensi ye byatunda n'enzuula obunafu bwe mu bizinensi eyo gy'akola nti yaddaalanga naye ensobi ki gy'akola mu kulanga okwo nze gye nnyinza ate okuwalampirako okulaba nti ate mu bizinensi eyiye nze musinga. Waliwo akalango ke nalaba ak'abantu abamu abaali batunda eddagala oba ebiriisa by'omubiri ne ŋŋamba nti bantu bangi baba n'emigejjo, bantu bangi baagala okukogga, bantu bangi baagala nga oyinza okugga kati ng'abaami abanafu mu butonde obwabwe n'abakyala b'ebiti ebyo ne ŋŋamba waneeno ono alanze agattise bingi wajja nnyinza okufuna ebiriisa by'omubiri nga bisobola okuyamba omuntu mu nsonga ezo. Nembako kampani ezimu ze nakola ki ze nalumba nze nga ngulayo butono naye nga mu kalango kange ndaga nti ebyo nze akola ki nze abitunda. Kati ng'akalango tekabeerako kampani y'abali naye ng'ate kabeerako erinnya eryange lyempandiisizza kampani nemba nti ate nze siranga bingi nga bano bwe balanga kuba egy'okuma okulanga ebingi bakulabira mu kiti ky'obuki ky'obufere n'obuyaaye. Kati nze nga bandabanga specialist kane ngamba gono gwalanze bingi ze kanondeko bibiri bwentu bwentandikira okubeera nga ntunda ebiriisa by'omubiri by'abantu naate biseera ebyo teyali kampani n'abantu bamu gye bamanyi luli natundanga omuntu kati nga mbireeta nemba nti abantu batandikanga okumpagira ate ng'oli sente zatunda nze mubiseera bye natundanga sente nnyingi nnyo nga ngeresa naye olwagira nekikwatayo abantu ne batandika okumpagira bwento bwenkola ki bwenkolampa bikola nga bikolera ddala era abantu ababasiimye ne baba nga bakomawo bwento kubanga buli lwe twasanganga omuntu alina enjawulo ku mulala mu kikula naddala abakazi nga boogera kampani yo yali efuuse bulandi mu bintu ebyo kati eyo yekujja wano kutuusa mu byobu kakati eyo kampani wenzija ne ŋŋamba nti kantandiko kampani ya betting era nakola kampani ya betting eyitibwanga Bet4 yayina amatabi agasoba mu 10 ku kizimbe kye bayita gaggawala Namasubaawo nga Katale waaliwo Nateete awalinga Centenary Bank awo ku muzikiti gwa Diniya waaliwo ku National Hotel Najjanankumbi waaliwo Wakiseka waaliyo amatabi ago sente zino zenafuna kampani ya betting ate waaliwo omuntu omu bamuyitanga Musa kakati alabika ye manager mu kampani emu katono nnyo Aloysius awo kutandika ebyo byonna naddala eyesembye eyo wali ofunyayo ekirowoozo ky'okulabika nti oba oliawo ekyebyobufuzi kyonna kubanga simanyi oba ekyaliyo nagitonda bweba tekyaliyo omuntu agirabira mu kiti ekya omukulembeze ate okuwavuwaza bakulembera simanyi oba wakitunuulira oluvannyuma kukeeranga ku makya ne bateekayo nga oba oliyo sikanye simanyi oba bafuna oba tewafuna kati olwo webbulula otya okuyingira mu kyolimu kati nga ggwe bizinensi eyo nagikolanga manyi nti enaakola amagoba kyekiri kyogambye ekyokwavuwaza naate neekanga nga bo bennyini abasiba be bakoze eki be bayavuwaza nze kuba mu kusookera ddala wiiki eyasooka bankuba $3 owaddako ne bankuba $42 olwaddako mu lunaku olumu ne bankuba obukadde 8 bo bennyini abasiba ate nga tteeka olina okukola ki okubasasula nenzibawa nenoonya kampani emu bagitanga Winners nayo teriiwo yagwa yasaanawo ninagiguza omuyindi omu bamuyitanga Jiga n'agigula neŋŋamba owaayi kanjireke kampani ya betting njikire abayinza okubiddukanya ebyo nensigala mu maaso bineeno nentandika amasomero bwentyo era bwentyo wenzize ntambulira mu masomero ne bizinensi ezo endala nfuna nti ekirowoozo ekyo ekyokwesimbawo nakifuna dda naye naliwa kwesimbawo kisanja ekyaggwa naye kisanja ekyaggwa neŋŋamba kansooke njira nga nkola ki nga nyimirizaamu ekirowoozo ekyo kisanja ekijja wengenda okubeera nga nkola ki nga neesimbawo kulwaki biseera ebyo waliwo abafere abajja ne baagala okunzibamu ssente
ne bangamba tugenda kujja etekako emisango bwegiti kasatu tuwa millions 2 era ne bagamba tujja at least tujja gamba nti wakwata omukazi tujja gamba nti okola bwoti kati bali bamalirivu nga bakwasaganye n'abakuuma ddembe era neekubira omulanga ku poliisi ekibuli naddukirayo ne bagezaako ne bajja ne bantaasa ku bafere abo ne babakwata mwalimu n'abasirikale bwe bityo nyaba nti babaggalira kano kaseera ako baabika ekirooto kyange mu kiseera ekyo bakiziyiza nengamba ku mulundi guno kankola eki kama mbaya oba kizza eki oba kiki nyina okubeera nga nkola ki nga neesimbawo naye ate saamala kwesimbawo mu kusobola okulaba nga ntikka ettaffaali ku nkulaakulana y'ekitundu Lubaga South. Nze natandika okuweereza abantu bange n'engula za ambulance ezo nembeera nti ntandise okuteeka obulango ku marediyo olw'okulaba nti endwadde zaali zirumbaganya abantu bange. Abantu baali tebamanyi kigambo buyonjo, abantu baali tebamanyi kibi kiri mu mmere ennyogoga naddala zi restaurants ezo bw'oziraba, abantu baali tebamanyi kirungi kiri mu kunaaba ngalo, abantu baali tebamanyi kirungi kiri mu kukozesa zikaabuyonjo. Ng'ogenda okulaba omuntu abeera mu nnyumba eno oli n'akanyuga akaveera nga kali mu mpitambi nga bye biri mu Lubaga South, bye biri mu bitundu ebyoyinza okuyita nga Kabaawo, bye bitundu ebiri mu Kifonga oyinza okugamba Sembule, bye bitundu ebikolwa ebyali mu Kabowa nga tutambulira ku nguudo naye nga abantu tebalina zikaabuyonjo naye ng'olaba beebaka banaaba neweebuza beeyambirawa. Akati nenteeka obulango nenkwata omusimbi mungi nnyo era ogubadde gwonvumya nenguteeka ku marediyo ag'enjawulo nenteekayo obulango neŋŋamba owaayi sigenda kuzimba zikaabuyonjo mu kiseera kino obudde bukoze eki buweddeyo ate sobola kuzimba zikaabuyonjo ezo kuba siri gavumenti naye bwe nteekayo obulango obwongo nenkyusa mindset y'abannalubaga South nembagamba nti omuntu okusobola okubeera mu mbeera ey'obulamu akola bw'ati: okunaaba mu ngalo kirungi, okukozesa zikaabuyonjo kirungi, balandiroodi okubeera nga banywamu n'okuzimba zikaabuyonjo kirungi, n'okubeera nti KCC eteekawo amakubo mu mayumba amakubo mwe gatali lwansonga kaabuyonjo we bejjudde ekimotoka kinaayitawa. Nembeera nga nze kennyini ntegeeza poliisi n'ebitongole bikuuma ddembe nti singa omuliro gukwata mu Kabaawo makkati awo fire brigade eyinza kuyitawa. Wano tuli ku timing bomb, abantu baffe akaseera kagenda kutuuka baffe omuliro gubeere nga gusaanyawo abantu baffe. Kugamba bwentyo bwe ntandika nembeera nga nambula abakadde okubagulira emiggo n'obugaali obukola ki mwe batambulira mu mayumba omwo munda. Omanyi bangi bambi bazadde abaana nate abaana be bazadde nabo bennyini bali bubi, kati abakadde ne banga bawagamidde mayumba teri ataasa teri ayamba. Bwembeera nga Mukama Katonda asobodde okumpa akasente akatono ako nemba nga njala okukagabanako n'abantu bannakitundu nga sikubuuza ggwanga lyo, sikubuuza ddiini yo, sikubuuza kibiina ky'abyabufuzi ky'olimu, naye nze ntunuulira embeera gy'olimu enneetaaga ompita sifuddeyo obompise oba tompise naye nga mba nze ndaba embeera gy'olimu eyagala Mukasa Aloysius okubeera ng'akola ki ng'akudduukirira. So byebyo ebintu byenzize nga nkola ate awala bye baabuusa amaaso. Tomala kufuuka memba wa parliament okubaka enkulaakulana gy'oleeta mu kitundu, ekyapaana tekiriyo. Tomala kufuuka mukulembeze okulaba nti abantu beetaagisa nga buyinza ogamana abakadde beetaagisa emiggo. Naye baabala batunuulira obukulembeze ng'ekkubo ery'okusuumuusa bo b'embeera gye balimu, ate nze ekyo saakiraba. Nagamba owaayi kakijje kyonna nga bwe kiri naye nnyina okutaasa abantu bange nembeera nti kugamba neŋŋenda e Kabowa ku Faith Arena nenkola oluguudo olwo emyaka 8 emabega ne baamala kutta basiraamu abasajja be baaleetera mu buutu mu primo ne babattira awo. Nenze ne mmanya entabwe eva ku kkubo lino erifuuse ekibira. Abantu baali bazimbye mu kkubo, ensuku bazisembeza. Ne mmanya nti kati ebyapa biraga ki, ekkubo likomawa. Nentuuza abatuuze nti bannange bwe tutaakola ekintu kino eno abantu bagenda kweyongera mu maaso okuttibwa. Bwe ntyo ate nze neŋŋamba nti wayi bassentebe baba nga baganya okukwatagana nange nze kankwataganye n'abalonzi kuba bassentebe abamu bo bakulembeza kimu ye omuwaddeyo kaki naye nga bo tebafa kiki kyokoze okubeera ng'okulaakulanya ekitundu. Bo banoonya kaabwe ng'abantu. Sente ng'okozesa zizo? Sente nga nkozesa zange zenzize nkuŋŋanya ebbanga eryo lyonna mu ebyo byenzize nkola ki byenzize nkola. Yisewo oliwo oba nkyogere ntya bagamba nti Aloysius Mukasa oli wa mukisa ng'alibwako ngali bwengo mbwe kikuleetera okubeera ew'omukisa ng'ali bwengo olina favor kumpi ku buli woofiisi ennene wano mu ggwanga Uganda oba yaawo oba yaawa?
ekyo si bwe kiri. Mukasa Aloysius sinaako kakwate na muntu yenna mu gavumenti. Mukasa Aloysius sinaako anti office ennene kiri. Mukasa Aloysius gye muntu eyeekoze office ennene nyingi. Office ya mukama wange Aloysius Bugingo nnene. Office ya Inspector General of Police nnene. Office ya CDF nnene. Office nnene nyingi. Office gye nyinza okugamba kati nga office ya bannamawulire Salt TV company nnene. Eriko TV, eriko radios. Omukisa guno gwe bampadde siniyadde n'ekikumi kyenkoze eki kyensasudde. Naye balaba nti kugamba butugguse eddoboozi ebintu ebiruma banna Lubaga South, abantu abali mu kuwanjaga, abantu abbula ly'emirimu eriri mu kitundu. Kati no kankuwuliro kimu kyobadde tomanyi. Ekyemu ku nsonga empapiza speed ondaba nzize mukongojjo endeese wano mu office yo kwe kuba nti okoze olina track record mu kalulu akabaddewo ke twakamaliriza ey'omuntu ndowooza gwe batakubye ku migere, gwe batasambyemu, gwe batakoze eki ate n'owangula okumye clean sheet mu campaign nzizo zonna. Manya omuntu kyasuubira omulala obutakola okola bw'aba takikoze afuuka muzira naawe bw'obadde naye tusigira tugenda mu maaso. Kati nolaba nti ababodaboda mbiseera bisinga babadde bampanjagira nga bagamba bodaboda zaffe zikwatibwa kumpi polisi y'e Katwe efuuse paaka ya zibodaboda kumpi paaka kugamba polisi y'e Nateete pikipiki zaffe eringa nti batundirawo zipikipiki neŋŋamba ntabwe eva ku kibiki bye mutatuukiriza. Nentukirira abakulembeze abakuumaddembe ne mbagamba tubadde twagala bodaboda ezo ogirabanga bodaboda emu naye bagivuga mpalo. Mulimu abantu omunagamba kanvuga okuva ssaawa 12 paka ssaawa 5 ate nange njigabire omulala naye afunemu kyanaabira nti afiidinga famire ye. Ne tubanga twagala enkolagana wakati wa poliisi n'abantu ba bulijjo ate abantu baleme kunyigirizibwa. Nolaba nti obutale kati juuzi olaba ku Ssembule baakuba amasasi naye ng'ate entabo yali nti waliwo kampani emu eyitibwa Ambitious Construction Company yali eyagala okuziba ekkubo n'omwala. Abantu ne beegatta bano abakeera okusuubula endiboota bano abakeera okugenda okusuubula ebirime e Busega ne Nateete abo bonna kugamba nga ddoboozi lyabwe ekkubo lya buli muntu Uganda yenna twali awo mu ntabo wakati mu masasi wakati mu kusindikirizibwa n'ensonga yagguka lwakuba ekibi ekiriwo munnamuwula ekibuuka yakola ki yafa era omusaayi gwe gwakola ki gwayiika. Naye ate ffe ekirwira kyaffe n'olutalo lwaffe lwakola ki lwagguka era ffe tugamba nti awo eddoboozi eryaffe twakola ki twaliggusa. Nateete olaba nti akatale baali bakaziba bali baagala okukatwala naye ng'ate ono omunaku nannyini mudaala ali wakati omwo ye yali talina musango naye ne yakwata ttenda y'akatale apangisa ku nannyini ttaka yali tawaayo ki nsimbi. Ne tubagamba baganda bange twagala wabeerewo amateeka agafuga ab'amagalagi agafuga ab'obutale nti yadde wabeerawo enkaayana wakati wa nannyini ttaka n'ono apangisizza ekifo naye ate bano abali wansi bano basaalumanya munda bamakanika n'abakyala abatunda mu midaala ate bo baleme kusindiikirizibwa. Wabeerewo endagaano ezikolebwa nga KCCA ezimanyiimu abantu abasoba mu 5,000 5 10 tosobola kukeera nkya n'obasengula olw'okuba otunze olw'okuba oyagala ekifo ekyo. Twetaaga wabeerewo okukkaanya n'etteeka nga lifuga nti etteeka obuwayiro bugamba ki nti awalibanga abantu abangi abasoba mu 1,000 yadde ng'oli alibanga nannyini ttaka ne wabeerengaawo entegeeragana n'ebbanga eriweebwa abantu bano abangi basooke baweebwa ekifo gye bagenda okugenda kuba eyo ye manduso eyinza okuvaako obusambaatuka abantu mwe bayinza okufiira. Jjukira abantu abo balina ze famire zaabwe balina abaana kati twagala famire ezo ezisoba mu 1,000 zibeere nga zinyigirizibwa. Ate n'okubeera nti nze mu kampeyini gye mbaddemu babadde bawamba emmotoka zange bawambako emotoka yange polisi y'e Katwe emotoka nemalawo omwezi nga ntambulira ku bigere ntambulira ku zibodaboda bawambako koloole eyo ey'ebidongo nenge ezabala nga tebaziwamba era polisi y'e Katwe nga ntuukirira DPC nga ntuukirira OC station nemugamba ne lwaki ezange zeziwambibwa ate ezawala tezikola ki teziwambibwa era nga ne polisi y'ewandegeya yawambako ko ambulance okumala emyezi 2 naye nga ate ambulance mbiseera ebya COVID ate nga mbiseera byamwe bantu baali basinga okwetagira za ambulance bye biseera gavumenti yennyini n'eminisitule y'ebyobulamu yo bwe yagamba buli alina ambulance akole ki agijjeyo edduukirire abantu. Kale ebyo byonna byaliwo sobola gamba nti kampeyini zange zibadde smooth era nasibibwako kawe Katwe naye olugira bankwatamuko nawe egindi era ne bw'obuuza mbaziira osiwa we Nateete nakwatibwa nene tubeera nti kugamba buli lwovaayo ate otandikirawo okoze eki obadde okuma. Nze nga ntambula mu bantu ekyenjawulo ekyaliwo nti nze amalala sibadde na malala mu kampeyini zino ntambulire abalala gye batya
natete mu kigagga kubuuka myala kugenda kugamba abantu gye beyambira mu buveereyo yonna ng'olaba nti ofuna amaloboozi gaabwe oli wanyimiriza bwe bayiye ettaka juzi tubadde kati ya wankolokoko ku kisaawe bantu batindira amataka amazzi genkuba bwetonya ayi ne gagenda mu bantu baffe bano bamufuna mpola so nze mbadde mbifo awasinga okwetaagisa eddoboozi nga bifo by'abagagga ngendayo kitono engendayo kitono lwansonga mba nzize kukulembera bano nzize kukiikira eddoboozi ly'abano boolaba abalala ate be banyooma jukira nti ebitundu byaffe ebitundu 7 ku 10 Lubaga South tuli mu ntobazi tuli mu kisenyi tuli mu myala kikwewunyisa nti emyala egyanditutta amazzi ate gyegiwa mu bantu amazzi kwegamba n'olabanga waliwo eddoboozi eryetaagisa era nze mulamu emisinga gyenziza okusoosowaza njala okusoosowaza nnyo ebyobulamu lwansonga abantu baffe balwala nnyo ambulensi zinagula eza mu constituency zikola omulimu gw'okusomba abalwadde n'abo ate abafiiriddwako abantu baabwe naye ng'entabwe eva nti gavumenti ekoze kitono nnyo mu kusomesa abantu baabwe jjukira nti osobola okukyusa ekitundu bw'obategeka naddala mu kubasomesa kyetwagala okubeera nga obulango buyita n'okusomesa abantu baffe tuyanzege Unveiled Experience ye program gye tulimu batuusibwako bannaffe ba Mukama Nayamba kibeera kyakunywa akigula siringi 10 lokka ankugamba gwe najje oli nti genda ogule Mukama Nayamba bana abasajja abatobye ne babako we batuuka ekibadde kibazaamu amaanyi kibadde eki kyakunywa kya Mukama Nayamba gwe ze bamperedde obujulizi olaba beegaana so genda ofune Mukama Nayamba wonna gwe osobola okufuna ekyokunywa ekyo ojja ate kubanga ofuuka muwanguzi Aloysius nga tumaliriza abazadde nno bano abatuuma abaana amanya agamu ndowooza baba balina kibalengedde kati yatuuma abantu be bayita Aloysius ayi kalina kyeyalengera nina ba Aloysius bangi bemmanyi bannayuganda bannalubaga bakwesize ne bakwesigisa obululu bwabwe February oba March ogenda mu parliament Lubaga South biki byetaaga byogenda okutandikirako omala tusiibule nziramu okwebaza omusumba Bujengo Aloysius olw'okuddamu okuwa bannalubaga South omukisa kwakati guno omukisa taguwadde nze aguwadde abakyala aguwadde abaami ababodaboda abazi taxi abakola mu butale n'abasawo n'abasomesa abayita mu mbeera y'okusomooza mu kiseera kino eno bakola binene nnyo naye ate bafuna kitono nnyo ojja kwebuuza ojja kukulaba nti omusomesa ate yasomesa MP omusomesa yasomesa minister omusomesa yasomesa president ate yajjanjaba president yajjanjaba minister n'ekikwewunyisa nnyo nti ate bw'otunulira ku misaala gyabwe ensako yaabwe olaba nga sente enki bafuna ntono so ntegeeza bannalubaga South nti baganda bange nzize okubeera omuddu wammwe nga muntuma ezo ensonga zammwe wabula sizze kubategeerera n'ebirowoozo byammwe bennyini bye ngenda okubeera nga nkola ki nga ngenderako amaziga ge mukaaba mbadde nzize okugabasangula twagala paalamenti mu biseera bikino efuuke ey'omugaso efuuke ey'amagoba eri mmwe abatuuyanye ababaddewo okulaba nga mukuuma akalulu buno obuwanguzi bwe natuuseeko si bwange buwanguzi bwammwe lwa nsonga mwalabe nti Mukasa Aloysius yasaanidde okubeera nga asomosa afuuka olutindo wakati wammwe ate n'olukiiko olukulu olw'eggwanga ne ministries ez'enjawulo ate n'abagabirizi b'obuyambi kuba ngenda kusakira bannalubaga South okulaba nga bafuna ekyo kye basaanidde okukola ki okufuna buli muntu yenna Kampala ginako omugabo Kampala si abagagga bokka ne twagala wabeerewo enkulaakulana nga tewali kusengula wantu nga tewali kugoba bantu ekyo nze ngambye nzize kufiira wamu ne bannalubaga South bwe bagwa nange wenkola ki wengwa naye nga nze asoose okugwa so si bo togenze kulya sigenze kulya ekyo kyo sigenze kulya ate nzize kubongerako tuyanziza nnyo tuyanzege Aloysius Mukasa tujja kubanga tetusukkawawo kakati ono mubaka wa parliament alinda obulinzi okulayizibwa bwatyo bwatutambuza gye twatandikidde yonna apaka kati wano ate we tukomekereza nga tukutuusaako Unveiled Experience gyobadde tomanyi ku Aloysius Mukasa eyawangudde ate ekitundu kino naye mbajjukiza nti embeera mu ggwanga Uganda nzikakkamu embeera eri nnomo abantu bano babalonze bulungi tewabadde buzibu bwonna abo watuseewo nga bagenda maaso n'obalonda era bo bakkalidde nammwe gye muli eyo bannayuganda ffe tubasaba kimu kyakukkalira Mukama Nayamba show eno yagikutuusaako ebeera Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero bweti bwegenze tubagaliza bwagaliza kusiba bulungi tujja kuddingana olunaku olw'enkya ate nga tuzze na kirala ate nga tuzze n'omulama mulala naye nga wonna tubeera mu Unveiled Experience musibe bulungi Robert Mutebi na Nyini Field Dennis Kasiri ne Peter Bunyasi bwe tutambudde nga bulijjo mweraba
Unveiled Experience akutuusiddwako Mukama